Sserwanga Kabaka yamuwa obwami mu Agusto lumu omwaka oguwedde nga avubuka n'emizannyo wamu n'owekitiibwa Israeli Kazibwe. Singa oli teyakuza Kirevu nandigaye nti bombi mbula Kalevu. Sebo omukulembeze w'oludda oluwabula gavumenti n'ababaka sanyuse nnyo okubalaba. Kumpi mwenna abantu bano b'okulembedde bonna kumpi buli omu mumanyi feesi mumanyi bakiikirira kubanga bw'embeera eyo bannyaniriza bulungi yonna. Honorable Nyeko yawasa omukazi n'andyako ebintu. Hajjati Luyuliko oli wa KCC nasulanga ku nnyumba za maama we nga ndi muvubuka muto. Emakindi eyo. Mwenna tewali wano gwe simanyi. Honorable Katabazi yali ayagala kubeera faaza. N'atya eby'obutawasa. N'abalala tewali gwe simanyi wano Rashida kumpi muwala wange ow'e Butambala. Kale ndi musanyufu nnyo bwe ndabye nga obakulembedde n'obaleeta. Ate oli Honorable Kayemba Solo yampita neewummuzeemu ne ngenda nange ne ndya ku dance. Rema Namakula ng'ayimba bampita ne mbeerayo. Mwebale kujja mwenna oli meeya yatutwala wano. Kale buli omu wano ali wano mumanyi. Nkukulisa oba nkusaasire. Omanyi bw'ofuna obukulu ogamba nga nti ng'ofudde. Wano mu Buganda obwami obukulu bwe bwa Katikkiro. Naye olugero lw'Ekiganda lugamba nti obwa Katikkiro ndoddo yeetikkwa mu malirivu. Kye baali bategeeza nti obukulembeze bujjiramu ebisoomooza. Oluusi babagamba nti oba nkusaasire. Naye bakiwadde munnange si bwe bujja awo nno ssebo kulika. Era tukwagaliza obuweereza obulungi. Ebisoomoozo ojja kubisanga era amakulu g'obukulembeze. Nze abakulembeze ba Kabaka abaami mbagamba bulijjo saagala mwami andeetera bizibu akaabakaaba. Mugamba nange nkubuulira ebyange. Omukulembeze kitegeeza kutema mpenda ezivuunuka ebisoomoozo. Sobola kutema mpenda zivuunuka bisoomoozo obukulembeze bukulema. Awo nno ojja bisanga naye nkakasa ojja kusobola okubivuunuka. Ssaabasajja Kabaka yatugamba nga tutandika enkola eno ey'emisinde gy'amazaalibwa ge mu 2014 nti buli mwaka tubeerenga n'omulamwa we tuddukira. Era okuva olwo n'okutuuka kaakati tuzze tulondobayo emiramu egy'enjawulo ne tugimutwalira bw'agisiima ne tugenda nagyo mu maaso. Siriimu bulwadde bwa bulabe nnyo. Newandibadde bwangu okwewala naye bwa bulabe kubanga mu kutondebwa kwaffe mwe muli ate ekkubo siriimu mwakwatira. Ate ng'ekkubo eryo tulikwata mu ngeri ya butonde si kye kintu bw'oba oli awo ky'oteesaako. Nga bw'oteekateeka nti ku Lwokusatu nja kugenda e Bulange, ku Lwokusatu nja kwambala essuuti eno ennungi ng'eya Honorable Ssennyonyi eno. Bino ebyekkubo eritambuza siriimu oluusi bijja mu ngeri etategerekeka. Kyeva bubadde obw'obulabe ennyo. Era kyemuva mulaba nti kumpi tewali muntu atakoseddwa. Oba ye kennyini, oba ab'enju ye, oba mikwano gye. Era simanyi oba leader of opposition akimanyi. Mwattu siriimu akwata nnyo nga muveeyo mu campaign. Nalina wendi sijja kwogerayo. Mu mirimo gyange ne wajja kibinja baali balina gye bava. Bannabyabufuzi sijja kwogera langi zaabwe.
naye wali ku mabbali we baali nga ndaba ekkubo lye bakutte nga siriimu mulaba batambula naye baali bava kunoonya bululu. Omanyi bw'obivaamu bino byonna omuliro mubadde mwetala mwonye oluusi bakubyemu omukka ogubalagala aga twekuliseemukko. Awo nno ssebo ne bannyabo mwenna abali wano, bwe tuba ab'okuzza Buganda ku ntikko tulina okulwanyisa mukenenya. Waliyo n'endwadde endala era bwe tuba tukuza emyaka gya Kabaka tetubalaba bazi myaka, tubaako bye tusoosowaza, tubaako bye tulondola olw'obulungi bw'eggwanga. Singa tutuuka mu 23 nga siriimu awedde mu Uganda nga Kabaka alina kyatukoledde, awo tuba n'ensonga ddala ey'amaanyi lwaki tujaguza amazaalibwa ge. Naye nakano mukawulire, kuba mwe muli mu National Unity Platform, kuba mwagala kufuga Uganda. Ate waliwo ekitwala omuntu mu byobufuzi okujjako okufuga? Muli mu kibiina kino kuba mwagala kufuga. Temujja kufuga nga temulwanyisiza siriimu. Bwe kiri. Abantu bwe banaafa ne baggwawo munaafuga ki? Oba mmwe bwe mulwala ne mufa. Awo nno mbasaba nammwe musoosowaze ensonga zino nga muli mu mirimu gino egy'ebyobufuzi. Abakulembeze n'abawagizi beewale siriimu. Omuganda agamba nti omukadde lwalaba ababe lwasinda empewo. Yengezaako okugamba nti olwokuba muzze ggula mijoozi tekingana kubaako birala bye njogera. Manyi omukadde bw'ogenda omulaba n'agamba empewo ennaku zino. Wano Kabaka ye kitaffe yakitugamba. N'olwekyo owa NUP wayagalira onna wajjira wano. N'ab'ebibiina ebirala, n'ab'eddiini endala, n'ab'amawanga amalala, ssebo mwami Lubongoyo oli wa ddembe okujja wano. Kuba Kabaka si wa Baganda, Kabaka wa Buganda. Kubanga Buganda ggwanga kye bayita nation mu Lungereza erimu abantu bangi okuva edda nno, tebitandise wano kaakati. N'olwekyo buli amanyi nti Kabaka ye kitaffe alina eddembe okujja wano. Tewali gwe tusibira bweru. Era temunyiiga bwe munalaba NRM nga bazze wano. Nagenda ne ŋŋamba abantu bajja mu nkuuka nti Kabaka yazaala NUP, NUP ne basaakaanya. Nti Kabaka yazaala NRM, nti Kabaka yazaala DP, nti gwe wammwe kitaawo yakuzaalayo omu. Era gwe nga bwe baabazaala mwenna mufaanana. Osanga omuwanvu, n'osanga omumpi, n'osanga omumyufu nga Honorable Nambooze, n'osanga eyaddugala kagongolo nga Honorable Ssekabira kojjange endowooza oli wangabi. Naye nga mwenna kitammwe ne nnyammwe be bamu. Kati Kabaka bw'atyo bw'ali. Twabadde n'abasiraamu wano Kabaka n'abasiibulula. Ate oli twali n'Abakristu ne tuyimba ennyimba z'amazaalibwa. Omuzadde bw'atyo bw'abeera. Awo nno mulina eddembe okujja wano ne mwegazaanyizaawo. Ne Honorable Kyagulanyi alina eddembe okujja ne yeegazaanyiza wano. Bwe kiri. Era ffe si ffe tusalirawo abantu bye bawagira mu by'obufuzi. Nze mmanyi abantu bangi mu NUP abaagala obwakabaka. Mmanyi n'abali awo bwe batyo. Mmanyi abantu bangi mu DP abaagala obwakabaka, naye waliyo n'abali manyi mu NRM abaagala obwakabaka n'abatabwagala. Bonna mbamanyi. Kati sinza kubeera awo ne ŋŋamba nti olw'okuba njagala nnyo kibiina gundi mwenna mu kye mubamuwagira. Mwe mwesalirawo. N'eddiini Honorable Ssennyonyi asomera mu Watoto Church. Chairman Nyanzi Mukatoliki. Rashida Musiraamu. N'abalala balina eddiini zaabwe ez'enjawulo.
tetusalirawo bantu ddiini, tetusalirawo bantu byabufuzi, tusalirawo bantu mawanga. Tuyina akakwakulizo kamu, Kabaka yennyinimu wano mu Buganda. Oli bw'aba takikkiriza, oyo yekka gwe nnyinza okusibira ebweru. Awo nno temutya. Bwe mulaba FDC abaaki, gwe mulimo gwange. Kabaka nga mmutegeeza nti abaana bo baabadde wano. Naye mmwe babeeyunidde abamawulire bali wano. Sitegedde lwaki babeeyunidde bangi bwe batyo. Oli agaye nti ffe batuufu. Uganda erimu abantu obukadde 44. Naye nnene ekimala ffe n'okugyegazaanyizaamu. Ffe ng'Obwakabaka twagala eddembe ly'obuntu. Tulekere n'okukyogerako nga buli omu asobola okulyeyagaliramu. Abantu boogere bye baagala, bye balowooza. Baleme kukubibwa ku nsolobotto olw'okuba baabyogedde. Bakuŋŋaane boogere bye baagala, bamale bagende. Kasita babeera nga babikoledde mu mateeka tebalina kye boonoonye, tebakutte madirisa g'abantu ne bagaasa. Eddembe ly'obuntu kintu kikulu. Era mmwe bannabyabufuzi tubasaba mukitwale nga kikulu nnyo. Abantu okuba n'eddembe okwogera kye baagala. Nze neewuunya mu Africa wano ng'Senegal baalonze pulezidenti. Naye waliwo pulezidenti bamuyita Wadde. Simanyi oba mumujjukira oba akyaliyo bayafa. Yatawaana ne Senga oli eyaliko bamuyitanga Seddo Senga okutwala obukulu. N'abeera mu kuvuganya gavumenti emyaka oba 2. Ate naye bwe yajja mu bukulu n'ayagala okukyusa ssemateeka. N'ono abaddeko ono pulezidenti abaddeko ow'e Senegal. Oba ye Sale naye agezezzaako okupalappalanya mu ssemateeka. Simanyi oba mu Uganda byali bibaddewo ebyokukwata mu ssemateeka. Eddembe ly'obuntu kikulu kubanga ebyobufuzi si muzannyo. Era nze bwe nsanga bannabyabufuzi nkibabuulira. Ebyobufuzi si muzannyo ng'ebyobufuzi ebibi bitta amawanga ne bitta n'abantu. Ebyobufuzi nsonga nkulu ekyenkaniddawo. Kye muba mulaba sitwagala baakazannyirizi mu byabufuzi. Kubanga kazannyirizi tamanyi muwendo gw'ekyo kyalimu. Twagala abatwala ebyobufuzi nti mulimu gwa buvunaanyizibwa. Ogukuza, oguzimba oba ogutta eggwanga. Naye byonna byetooloolera ku ddembe ly'obuntu. Nsonga nkulu mmwe abali mu kuvuganya mu kitwale nti kikulu nnyo kubanga ekiseera bwe kirituuka ne mutwala obuyinza nammwe ne mutasa kitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Ensi mulima mugisuddeyo. Mukitandike kati. Mulina okugumiikirizigana. Honorable Ssenyonyi alina abaana 2 kati, akyali musajja muto. N'ojja kulaba abaana abo nga tebafaanana naye nga baana bo. Onookikola otya? Onoobako gw'okasuka ebweru. Mulina okuyiga okugumiikirizigana. Buli omu n'agumiikiriza munne. Mulina okuyiga okusiŋŋanamu ekitiibwa. Mulina obbiiga kati nga muli mu ludda oluvuganya. Kubanga bw'otabiiga nga tonnafuna buyinza ate olwo bw'onoobufuna. Onooba ogambwako. Buli asobya tebatta mutte. Buli asobya batta mutte. Mulina okubiteeka mu nkola. Nze mukulu wammwe nga Katikkiro wa Buganda nyina ebbeetu okukibagamba. Rashida bw'asobya mumuyite. Mukyala wange Aisha bw'asobya Kabanda anti wa Mbogo. Bw'oyagala nga nkwongera enkoko ssebo mwami Nyanzi. Bw'asobya mumuyite mutuule mwogere. Bwe muneemanyiiza okwevuma ekinaddako kwegwa mu bulago. Bwe kiri. Ekinaddako kwegwa mu bulago. Bwe muneegwa mu bulago nga tebibalemye. Anti agabwa ageerwanyalwanya gaba gaagala kukola ki? Munaagenda okuva wano nga n'engero temuziyize. Amagezi bwe mba mbawadde malungi mu nkubira engalo.
Njagala nnyo okubeebaza okujja ku butaka bwaffe ffenna ne mugula emisinde gino. Ffenna wamu twagalane. Ffenna wamu twagalane. Era olunaku olw'emisinde kyemuva mulaba tetwagalamu bya bufuzi. Kubanga Honorable Ssennyonyi bw'anaagenda okulaba taata we ku Easter, ayinza okusangayo n'abatasomera mu bawatooto oba nnimbye. Ayinza okubasangayo. Kati ebintu by'awatooto tobitwala waka ng'ogenza okulaba taata. Biba bya lunaku lukulu oba kale ku Yidi bw'eneetuuka. Yidi eyinza okutuukalamu bya bufuzi. Mwagala mwenna mujje mubeere basanyufu. Leka kulaba wa DP olyoka omusonge mwennwe. Mwe lwaki mwakolagana n'aba UPC mu gyenkaaga? Mwe mwatutuusa wano. Oba wa UPC nga zze. Kubanga ewa kitaffe ffenna tuba baana, tuba ku mulamwa gwa kutambulira mu buufu bwa Ssaabasajja Kabaka. Era Kabaka bamuyita Ssebuufu wangu. Mwebale tubalinze nga 6 era tubaagaliza nga 7 era tubaagaliza essanyu n'eddembe n'obulamu obulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omwana w'obuwala tusiibula abasiraamu Supreme Mufti yagamba emitawaana nze ne mutya Supreme Mufti tomalaga mwewangamu naye kyena singa kyali Supreme Mufti ate n'agambye nti abasajja bw'obulembeddwa lwazaako batwandikiza abaana abawala. Era ekyokutaasa omwana olw'okukola kiri awo temundi ekisinga obungi fe abasajja ffe tutandika omanyi namutumyemu kaawa enjiri zitoga zakumumidde omanyi nakino eyo pinki gekira bulungi agambye yabalaba abawala bebamusoosoogera